y'omwana gwange nnyo yafa mu budde bwe saayagala mwana wange baafagala saali mwetegefu gamaafamukubabiike bandabiridde bandabirira naye bambiragala ate ekibi bwe yali afaana yasaamusiibula bannange bankisa ng'ali bubi nnyo ne bambuulira ku ssaawa esembayo omwana wo kati waatuuse eddagala libuzeeyo atuuse ku ssaawa enfa baali bakamala kumuwulira era ate ne bajja bagika nti afudde yafa ayina emyaka emeka sogedde naye ekigambo kisembayo babanga abateesa tujja kufa bufi nga tatulabye bwe tufa edda natabalanga edda nattanga ensolo sibalimba baana bode oba mugamba ninga gana amafumu gaki eweera omwenge munde kunjagala genda owe wanga akutemu eddala otakyatabalanga banyanguyiza otwenge mu ccupa njagala genda ose wanga akuddemu eddala otakyatabalanga omukwano ogwa muganda we Basudde yeddiranga muko wano ate mwanyinazi kati aleetedde Hamani Basudde amataala agenda muteekako amataala gabeere nga gaaka amataala agasinga okuba ag'ebbeeyi amataala gasirasola byakatonavaako baba baali bagenda n'ebidongo ku mmotoka batuukawo ne bayimirira bagandi bannange mwenna abali eno musabire nnyo Basudde kaakati ffe ku kizindaalo ky'oku mmotoka ffe be mulaba ku Basudde kwe tulya tuli bayimbi tugenda tunyoonya ssente tuzinyoonya ku Basudde bannaffe musabire ekiwummulo naffe abo ne bagenda mwe bali kujja mwe bali byonna bannange beyanziza nnyo byonna beyanziige muta wange Nsaalongo Basudde Ssekyondwa era yawangaliranga nnyo ebutenga awo naye kati wanjogerera kati nga awangalira mu kibuga eya Kampala kale nze omugenzi Basudde oyo nali mwagala nnyo n'okutuusa olwaleero nkyamwagala kati kyenkubuuzaamu taata wange wano we waka Basudde wazaalibwa yesebo era ng'omugenzi taata waffe eri yakatenge ongera mu kifaananyi ekyo wano kifaananyi kino mulamu tusabisa omubala yennyini tusabisa okulaba mama tula mulamu eno gisibe bwoti njendi bannange eradde bakaaja kubuuza omukadde eradde nnyo munnange gyendi mugyebaleko gyonna gyonna gyoba okozeeko gyonna gyetuusaako mu bukadde bwo nsanyusa okulaba nsanyuse nnyo weewaawo bulungi omwaso tegakyalaba ebizibuzibu nja kubalaba nanja kubalaba
kyatera nebalizeeko nti mukama mujja ne mumubuuzaako yandibadde akulayo omwaka osanga mumwogeramulimu bwajja bwatyo stress gyabaddeko alowooza abaana be ate ne omukwano ogwa muganda we Basudde yeddiranga mukolo wano ate mwanyinazi kati aletedde Hamani Basudde amataala agenda muteekako amataala gabeere nga gaaka amataala agasinga okuba ag'ebbeeyi ebintu byakatonda bwetulivaako yasinga era yakyasinga bwekiri byo bitwongerako tujja kufuwa n'abalala bajje babisange nga so tusaba Mukama Katonda amuwe ekyomula ekyemirembe n'abantu be bonna abawokugabirwa okulungi basobole okubeera mu nsi nga beeyagala kuba kyeyakola kyo kikyagenda mu maaso paka abasajja baba baali bagenda n'ebidongo ku mmotoka batuukawo ne bayimirira bagandi bannange mwenna abali eno musabire nnyo Basudde kaakati ffe ku kizindaalo ky'oku mmotoka ffe bemulaba ku Basudde kwe tulya tuli bayimbi tugenda tunyonya sente tuzinyonya ku Basudde bannaffe musabire ekiwumulo naffe abo ne bagenda alindyawo nja kupivi era lunaku lwerumu nga n'abalala bagana naye kati nga ffe kale singa byali bya Basudde singa tugoberera ki kitone nemujjukira bulijjo okumujjukira banaye mwebale nnyo naye webale kuzayo era ndowooza omuntu kyeyisa gamaziba ebitundu 7 mu 5 buli kikumi kiba kyamaama webale ddala nsanyusa okubalaba etawuliza nsanyusa nnyo okubalaba nenga otukoledde ekyenjawulo wewaawo maama kyanjawulo tweyanziza buli kimu kyonna akiraba abantu balaze Basudde omukwano kyendowooza Uganda tamuli muntu kubali balaze mukwano okujjako yatawulira olulimi lwe lyayimba yatamufunyeemu naye buli omu amufunamu tumufunamu talina kintu kyataako tekiriyo talina kintu kyataako oli otya nakoma okukwatako mu ngalo nanzika Basudde kuba najja waggulu wali nga ne muzeeyi akyamwana wendi Mukama akyankumulabye mu mbeera etali nnungi nnyo ate webale kuuma maamawewaawo nabiri immaculate kyemulabaawo bambi amazibu nenajja naye nga embeera bwetyo naye nga maama ye wewale omulimu talabika bubi ettala lye tuleese ekalagidde nkwebaza nnyo tutekeko wano ettala limu Robert ojja tugula tutwale yensoma omukaddewo mwemuli eggulu waaw so webale sebe bano kikyabijjukira nnyo naye nga mubwongo ate mwezi osobola beerabira nga kyali kikyo
Mbona ekyalimu. Singa kubeera mu bwongo. Obwongo ekyalimu. Singa kubeera mu bwongo. Wandiyekera kati nze nagamanage kati. Njenyi kuwa. Gwani. Nze nagamanage mukadde wange. Kintu kyemukoze abanaera mama wange yagamba yaŋŋamba taliddamu kufulumya zika ng'akaabya Basudde naye ate alabye ku nabiri kyemukoze ate era nmaziganege oba Basudde alina byamulabyeko byamulabyeko bingi nagamba taliddamu kukaaba olw'okuba nsonga yonna ekwatagana ku Basudde naye batunudde ku muwala we bw'ati maziganega muyita mu bannaabwe Bwezikuggwako ng'obalangalo. Bwezikuggwako ng'obalangalo. Ensimbi eno ng'obalangalo. Bwezigenderera ng'obalangalo. obadde namagalo osinywezezamu nywezezza subula by'amasanyalaze mu Kiyembe n'emida Australia era nga ndi musajja alina ekifo ekiyitamu lwabembe kasakati awo mbuze loole Sudaani wantu wangi nnyo gye ntambula naye ekintu kutuula bwe buzibu bwange okwefunya mu bwenti nfunye wano wafuna damage ate n'osiganga onyiga kutuula era nogwa ku nzira emmala emyezi esatu nayisobola kuva wano kugenda wali naye mukodomi wange nkyalame kwadda mujaasi bombo bebansitula wansi okusobola okuddawo okutambula naye ate bebansitula ddala kuba kati era embeera zange zezino kubanga neebase naye kunsanga mu ntebe nga ntudde kizibu bankwadde ejjambeera ngensiiba mu mwanya entebe naye okutuula tawaana gwabuze kakati muzeeyi omanyi bwetujja nga batubuulira sitole ya Basudde enfa gye yafaamu okufuna akisidenti abalala baputafuta bulala waliwo abatugamba nti Basudde bwe yali ava e Kampala ayimiryako erukaya asangawo ekibiina oba yali sitole yali bazira nti nga abantu baganye okuyingira ntoli namugamba ajangu ku stage onkubireko oluyimbo lumu nti abantu bwe bawulira nti no Basudde ali bulugukaya mwekyo gundi kibali bategese ekivu nti abantu bayiika bangi ne balwanira ne ku miryango kati Basudde amugamba oli tinze kyali wano nkoze eki nyweze oli amugamba nkuweeki namugamba nti nze sina kyenjagala wabula ngulira bbiya nkole ki nyweko nti ngaamugulira bbiya nti yamugulira bbiya nti ecupa negenda wansi w'emmotoka wa buleeki atuuka mu koona lino eryakabali bugonza agenda okulinnyamu ti ngaalinya ku cupa kakati ate tufunye omukisa bali be batugamba obugambi ate nga gwe wali oli naye kerukaya nga waliwo Stebbaale
ne mukyala wa Irina Kito ne group ye gye baali bayita Zebra Associated Singers nga bakuba ndongo tunagamba kugumbuza wano ku Sebbaali nasibe mmotoka naye era mu kuvaamu n'abagamba nze nazze nina programu zange nze kubuuza ku Sebbaali ngenda lwe n'abantegese wano njabba kubira zonna ze mwagala kakati mwe muli bano abefujjo weraga kati otulagirako otulagi n'okuma bavumye kati Basudde yali ava nnyo mu mbeera ebintu akyankalana ng'omuntu nayagala okugiramu ne tugira bweru tuyingire mu motoka tumuyingize mu motoka n'asimbula ne tugenda kati kiri kyogambye nti cupa eyali wansi omuntu oyo yagiraba bwe simanyi kubanza emmotoka nze nagirimu kyenzijjukira nali ntudde wano naye nga nkutte ecupa za bbiya bbiri emu yange emu ya Basudde naye nga tanyi eyavuga emmotoka ate ensi eyo yokka nti ne mu mmotoka twalinamu n'omwenge omulala mungi kubeera emmotoka twagirimu bangi bambalire babasula batuli emabega nga bali mwenge beenywera era ng'emboozi tonyumya zanjawulo zezenyumya ne Basudde boosi ze baliko kyenalaba ng'emmotoka edda mu kkoona bali zitoye nga bwomanyi ng'ovuga lyazitowa nejjako sayidi yange nekwata akataka ekyaddako kyali kigwe eky'amaanyi nzikiza kwevulungula paka eri egenda okusirika nga nze enkutte bwenti kyekiri waggulu kyekiri ebweru yakino ekikutte naye nali mu bisubi waliwo abansika besamanya nga mpulira nvaayo nenvaayo kyaddako okunoonya Basudde abadde atuvuga mwanyinaze Nabukalunga yalumiriza Basudde abadde atuvuga naye aba akutte wasimanyi bantu bagenda bawera ne baganda netuyuye ku mmotoka bagisitula nga gyalimu bekityo bukyalisa Okay, kakati mzee naye yatuyanziza nnyo era tujja kwebaza nnyo ne mukulu Keke ayakoze enteekateeka eno kubanga ensonga ya Basudde Kampala yafuuka ensonga si Kampala Uganda yonna kati butugenda mu bantu ono mukulu alina hoteri y'amaanyi e Kampala era tusangawo abantu abuvunaanyizibwa hoteri ye yabuvunaanyizibwa naye era abantu baba batudde ngera owulira mboozi yaki yabasudde kakati ebigambo ebyo mbadde mbikubuuza nga tubeera nnyo nga twerimba e Kampala anaabagezaako okulimba abalimbwa bagenda bakyali bangi gwe toliimu yes kyalimu era njabajjirayo ekituufu kyenfunye olwaleero era so mukama wange mukama yebale okukuuma ate mukama yebale okuwangaaza ate mukama era akusasulemu ebulungi okuwangaaza tusobola kumanya bo erinnya lyange nze Serunjo Thomas Batenda mutabani w'Eriya Katende muzzukulu wa Thomas Batenda kozi mzee Basudde yakuyimbanga mulimba ki abankuseere abokukyalo obukuseere oyo Basudde yali muganda wange maama y'omutaata y'omu naye yali mukwano gwange nnyo nze kyenategeera oluvannyumako nga kimbuuliddwa nti bwe yazaalibwa ng'omwana omubereberye omulenzi mu luggya wano yaddibwako abaana bana nga bonna bawala yeesunganga nnyo omwana omulenzi nga maama yamuzadde kati bwe yandabako n'afuna bulaaza namubeeranga ku lusegere ebbanga lyonna wadde nga tuli eno mu kyalo era olwona ebifaananyi tunaa tugenze we yaziikibwa ojja kubiraba okujjako nakala muganda wange batugamba nti Basudde pulogulaamu ye ey'okujja eno mu kyalo yali nti yakagula emmotoka Land Cruiser n'agamba kagitwalyeko bakadde be bagirabeko bwe kityo bwe kyali yali emu ku nsonga eyo naye ng'ensonga enkulu yali yakujja kulaba taata taata yali mu mbeera esaawa okulina obulinzi olunaku lwava mu nsi naye nga twakola kitukola mu kumujjanjaba nga tubeera naye eggaba natuka ekiseera n'agamba nti timulina kyemutakoze era timusuubira okukolayo ekipya ekyo nga tutambula amalwale lumanyi naye nga ddagala libamuwa ejini libamuwa yakiŋŋamba tugenda na Mityana tulinawe twagenda Mityana bwe siyajjukira bulungi nga tugende okufunayo ku bujjanjabi naye nga nasimbula kuva
kayunga gye twali tukoledde tujja ekiro etutuuka no nga bunatera okutya eggaba nimugamba muzeeyi tula mu mmotoka naye tutuuka ebujuuko ampuli otulo nimugamba taata mpaayo eddakiika nga 3 tumale okuwummulamu nempasinga ku bbali nemugamba tugenda ne tufuna eddagala etalina njawulo nelye twali tufunye yaŋŋambira mu kkubo nti singa kibadde kisoboka waali mbuze onziza waka ne Basudde kijja kumukolawo bitugende eggaba babigala munvuge muntwale wakanze nyina kufiira wange kuba temukyalina kipya kyemukola byonna mubikoze nsiimye nnyo nebulamu bwe kansa yali wa mumiro bayamuli omumiro guno nga tasobola kumira ate okuwandula omuwanduzi naye nga takyatuula kumira nagamba ebyo byonna mubikoze kati bwe twamuleeta n'abeeranga eno mu kyalo kale nga buli kadde ketufissa mulina okujja tujja tulaba ali mu mbeera ki tuleete ebyetaagisa ebibabi kati ne kusaawa bwe kyali wadde waliwo emmotoka empya kuba yali agiguze kwolwo eyo Land Cruiser ebbeeyi naye nga nokulaba ku bakadde ekyali kisinga okuba ekikutuuze iwaffe yali mu mbeera singa era kyova olaba nti wayitawo emyezi 2 nga tuziise Basudde naye nataata bambye kyakusaayirwa kyenkubuuzamukko muzeeyi nga tonnankoowa sisobola kukukoowa amiina Basudde azaalibwa kuno ku kyalo abaana bamuzaala naye entandikwa ya Basudde eyo okutandika okuyimba watandika naye kubanga batugamba nze nzaalibwa Masaka Bukomansimbi Meru Embaale owa Ssaalongo omugenzi wava munno kitange ye Bazilio Sekyondwa era yabeerangako nyaawe Butenga nga nawo omukyala we bamuyita Maama Irene nga batugamba nti omugenzi Basudde entandikwa ye ng'agenda bw'ayimbiramu ku bantu nti bwe yasanga nga abantu ku mukolo oba mu kuziika oba wantu wonna nga bakuŋŋaanye ng'abayimbiramu n'agenda mu Butenga eyo nti n'agenda e Bukomansimbi n'agenda Embaale ddala kituufu bwe kityo bwe kyali oba Basudde okutandika okuyimba atandikira Kampala Basudde okutandika okuyimba yasooka kukuguka nnyo mu kkuba endongo kubanga kitaffe yali musajja mukulu wa mundu bama abasajja abo abatabaazi abazirwanako yali akomawo ng'alina omuzungu mukwano gwe naye mujaasi taata namugamba oli musajja mufirika kati eddayo olutalo luwedde nkwagala nnyo naye ngenda kuddamu kukusangawa sigenda kuddamu kulaba naye nyina endongo yange eno giraba ekintu kyensinga okwagala essaawa eno naye gitwala omundabirangako kati Basudde yakula alaba endongo eno nga ne muzeeyi amanyi okugiraagiramu ebitali bya nnyo ajjayo kintu kimusanyusa eri mu bbaaga bulungi Basudde akula agiraba kyokka ng'ate alina abantu baalaba abasuna endongo baabangamu kale n'agenda ng'ageegenya endongo eyo mpola mu kuwakanyizibwa abakadde bagimugaana kubanga nze kyenkubuulira nange bisinga mbijja mu maama ate Basudde yali ansinga emyaka 14 okwetegeeza bulungi Basudde endongo agikuba bulungi nnyo ng'agikubira ne mu kyalo ng'akubira endongo kubanga eya taata eri waliwo n'ennyimba ziyasooka okuyiiya nga size yasooka okufulumya naye oluyimba yajja n'agamba taata luli gwalisanga bbiri nagamba taata njiyiza oluyimba olulala naye kankuyimbiremu sawa 2 ez'ekiro oluyimba olwo tuluyita oba nkooye ensi kuluno ndese bibino ku bintu byendabye enseena taginze banange etuuse ku nnemu olw'ebigirimu neegomba ayisegulidde ezo zezimu ku nnyimba zeyayimba nga ali kuno olwo nga alina emyaka emeka sanyusa okulaba omweyagalira eddaali olwo nalululyako nange olwo oluyimba nga walumba ettanda kuno ezo zonna zaziya wali size yasooka okufulumya naye yava kuno ng'ate ezo zo ziri mu bitabo ng'era aziyimba kagamba yayimbanga onna wali abantu abangi kubanga nafunangamu n'abeerawo
Stories z'Abasudde tuzaagala nnyo. Nnyo naye nga tusobola zifuna buli omu gye tubeera mu nsi yonna buli omu ayogera bibye. Uganda yonna buli omu ayogera bibye. Kyovola nange siina mikwenkuluntaza kuwa bantu. Information. Banga information ezo zinkoledde kuba kati saawa eno tugenda Basudde we yaziikibwa. Naye era nali munnamawulire emu nga tunyumyamu ekintu n'akifulumya ne wabaawo akiraba n'agamba Basudde ku bwafaanana erinnya ly'engeri gye livuga wali bwe yaziikibwa tiwalina okufaanana nekitandika okukyuka mpolampola era kyakyuse. Kakati mukama wange omukulu ono omukulu Moodu yatuleese eno ngazze okusiba ku Basudde amataala ago. Naye bwe tutuuse wano wa maama n'agamba nti nti ettaala erimu kubanga amataala gali 4 n'agamba ettaala erimu tuliteeke owa maama wano. Nnyo nsinyirira mukama akuwa ekyosinga okweta. Weebale nnyo kuba n'omutima gulabeera mukadde. Toyina kirala kyoyinza kunkolera okuggyako omuntu ayagala abakadde. Nange mwagala nnyo kubanga kyabakola kye kituufu Katonda kye tugenda kukola. Weebale nnyo weebalire ddala. Mukama yeebale naye kukusobozesa okutuukiriza ky'owulira nti okyagala. Kubanga Basudde ebigambo bye yayitanga mu nnyimba tugamba bikyabakolera n'essaawa eno. Taala emulisa ati obwongo bwe buŋŋamba ati nze nsobola mukola ntya naye nkamuwe ettaala abe ng'akola ki nga atangaala kubanga nze buli lwempulira ekinyize mu nsi eno nzibu naye owulira ekikunyize mu kifo ky'okukola ekikyamu omuntu oba okulowooza ebibyo ebiyinza okuggyako obulamu n'okufuna endwadde oteekako oluyimba Basudde bankoserera tuli bagagga akati mu mbeera efaanako etyo Basudde sina kye mubanja sina kye mubanja n'embeera eno ya obuntu bwe tuleese si bwe tulina okuleeta wabula bwe busobozi bukola ki twongera okusaba Mukama Katonda mwenna abawe ebirungi abantu be mwenna gamazima mugezeeko nnyo okugenda ku bigere by'omusajja oyo naffe tuvudde mu nsi batujjukire nga ye Katonda atusaasire kubanga ye kirabika ye munene nnyo ate asukkulumye. Yeebaza nnyo muganda wange oyo bwe nafuna ekirowoozo ne muyita nankonekitinga wamwannyinaze kusobola okujja wano kusobola okuba nti ntuuka kuba tumala gajja olina kuyita mu mitendera n'osaba olukusa osobola okutuuka. Naffe tuba tusiimye nnyo okubeera nti mutwaniriza si buli omuntu akkiriza naye ebisanja ebimutulaze buli bantu Basudde ddala wano wazaalibwa kubanga empisa ze zino zennyini z'abantu ddala wano wenyini wazaalibwa watali kukubuusabuusa weewaawo. Kizama olina okufa kyokufa gyekuli naye bakufaako bwe bati ate kizama bakwera bisatu okufa bwe yalaba embeera eno
nagamba ebintu byayisemu mu nsi muno kyagenda okuzzaako okukola nga ziremu okukola ye kwekolera kino kuba tewali muntu agenda kukimukolera akyekolere nga mulamu kibeerewo bwafa naye anzikibwe bwati yalose bulyo kitegeokubafa tugende eyo naye agenda amira wano ebintu bafudde eddagala nyumba zizikibwa nagendemu mukwangu bantekeka okufa bano kikyabijjukira nnyo naye nga mubwongo ate mwebi osobola beerabira nga kyali kikyo mumukono ekyalimu singa kubeera mu bwongo ekyalimu singa kubeera mu bwongo agindekera kati nze nagamanage kati njenjikuba nze nagamanage mukadde wa mukama katonda kitaffe tukoowola masekati gaffe lunaku olwaleero tukitwala nga kyanjawulo ate nga kyansuso nnyo ng'abooluganda okujja ne tujja ku nnyumba ya muganda waffe ono Amani Basudde. Taata bw'ali waggulu mukama gw'omanyi buli kimu kyonna tusooka okwenenyeza tuwetondera tubaawo mu kusuubira mu mbeera zonna zonna tusonyiwe ffenna ffenna obimanyi ebisuubi byaffe byonna byonna bye tulina ate netukwebaza mukama n'obulamu bw'otuwadde ffe kubanga tukyaliwo netusobola n'okutuuka ku lunaku luno olwaleero nga tujjawo ne tusanga abooluganda lwa mukwano gwaffe omuzira Amani wegalanizibwa wano mukama eno yonna abadde etteekateekayo tukwebaza nti otukingiriza eri omulabe sitaani netuyita gye tuyise mu bidduka tuyita mu mbeera yonna netutuuka nga tewali afunye buvune era tutwala essanyu lino lyonna lyonna lyetulina olwaleero mukama nti mu kusanyuka okungi otukingiriza eri omulabe sitaani tuleme kusalawo mangu ddala era byonna tubikwebaliza okwaniriza okulungi kutusanze wano mu maka gano eri abo abooluganda lwa mukwano gwaffe mukama tukwebaza naddala omukulu omulabiro Nokimera bw'omanyi bw'omulonda n'omuteekamu ekirowoozo kino mu bantu abalala bonna n'abo bonna abaleeta ettofaali ku mbeera eno neyeegattako n'aba nga bamusobozesa okufuna etaala eyo oba etaala ezo ezigenda okwakira abantu baffe wano tukwebaza olw'ensonga eyo nno nkulu ddala era mukama tukwebaza olwa maama bw'okuumye obulungi bw'otyo tumukwebaliza nno ddala mukama kubanga maama kaalabe ku birungi ebyo ebiva eri omwana gwe yateeka mu nsi tukwebaza olwa taata waffe budde buno aliwo tukwebaza olwa maama namwandu budde buno nga waali tukwebaza olw'abannyinaffe bonna abali wano abazzukulu bonna ababa mu ndeeno n'abo bonna abakuumye ekifo kino netusobola okituukako nga kitemagana nga bukene bwe kiti kale nno saala eno okwebaza mukama simanyi gye njijje naye nsaba mukama katonda esaala eno ekutuukeko butereevu ate esobola otutuukana ffenna ng'abooluganda ne bwe tunaaba tuvudde wano kyonna ekireeteddwa so okukiteekeko amafuta kyetusobodde okuleeta mu butolo bwakyo okiteekeko amafuta oba kyakulya mukama kiruŋŋamye abanaakirya bakirye kibaviiremu ebibala ebirala ebyomuyiika naffe bwe tuva wamu nga tugenze mukama
ate nga tutambuze bulungi otuzzeeyo tusobole okulowooza ate ku kirowoozo otuteekateeke olunaku luli mu gw'omukaaga lwe tusuubira lube lw'amaanyi nnyo n'okusinga ekirala kyonna lusomba olw'ensi yonna mukama tukwebaziza nga tuyita mu linnya ly'omwana wa yesu kristo mukama waffe Amanya agange yenze Muhamudu Kimera Kasule. Muhamudu Kimera Kasule kola mulimu ki ssebo? Ssebo ndi musajja musuubuzi era nsubula by'amasannyalaze mu Kampala. Soko tubuulire. Bulaya TV yali yagadde okumanyibwa ekigendera kino ekireeta amataala ew'omugenzi Amani Basudde. Badda Basudde ng'akyali mulamu. Yavangamu ebintu ebirungi ennyo n'abamukwano gwange era nagezangangako nnyo omutuukirira era nayogerangako naye mu myaka mwe nnali naye ate nga mpulira nga buli kyaleeta mpulira kigasa. Manyi embeera ezange sembeera nnyo abantu abalina omulamwa sajja erina omulamwa ku bulamu bwange gwe mukwano ogusebo egwaviira ddala paka olwaleero mwagalira ddala. Wali omumanyi kiwanvu ki? Oba mmanyira mu kuyimba? Namanyira mu kuyimba. Nalala ennyimba zasooka okuyimba gankwata kati nga nali mwana muto 97 paka olwaleero nga mpulira buli kyaleeta ali ku mulamu. Kusooka saabitegeera nnyo naye oluvannyuma nga tuze mu nsi tukola tubeerawo nalaba buli kyakoonako nkisiŋŋaana mu bulamu bw'ensi eno. Kati nange kwe kusalawo okulaba nti teekawo okusiima kwange kwemba nsobodde okwensobodde ndabe nange nyina kyenkolera kubanga byankolera byatukoledde bw'amazima tebisasulika wabula nga bw'omanyi nti okwasa kyokwasizza n'ogendako okulaba nti naawe osiimako kyoba osiimeko oyo abalina kyakkoledde. Abayimbi bangi gye bali lwaki tofunayo abayimbi nga Nagamanage nobateekamu ssente basobola okuddamu ku nnyimba za Basudde nga bakoleza zaffire lutayi. Ekintu ekyo kirina mu kirowoozo? Ekintu ekyo nkirina mu kirowoozo era nga musajja gw'oyogeddeko oyo tulina enteesaganya tuliko naye musajja ebyokuyimba abitegeera bulungi era ndowooza ensonga tujja kikwasaganya bulungi ndabe nga ate mu muli gw'Abasudde guwongera okuba nti bugenda mu maaso. Kalakagambo kikwala yagadde sembe eri abalala bakulaba otubulira omuwendo gw'amataala gw'oleese. Ebigambo by'okusembayo ku Basudde bizibyoga nti kino kyekisembayo okujjako okwerekereza obwerekereza kubanga mpozi kyenyinza okukubiriza abantu mu nsi muno nga bwe tuyitamu obuyisi okugezaako okuba nti tukola ebintu ebiyamba abantu nga tulaba Amani Basudde kubanga g'amazima tayamba effeffekka era tali ku mulembe guno gwokka wabula nkakasa nti ensi paka lweriggwawo nga Basudde akyagasa ensi eno. Kyenyinza okukubiriza abantu bonna nti abantu bajjukire nnyo tuba twagala ensi yaffe nga batukubiriza nti twagala ensi yaffe mu kwagala ensi yammwe toyagala bbanga wabula woba oyagala ensi yo olina kwagala abantu bagirimu naye ate abantu abagirimu era baagalako ebyo bakola ebirungi. Nolwekyo buli omu alina gy'ayise era buli omu alina amukutteko mu nkwatako ey'enjawulo. Okukwatako ensi eno si muntu kukuwa ssente mu nsawo akukwata kw'ensi eno kugazi ayinza okukwatako ku ndowooza ayinza okukwatako mu kulabirako mu mbeera efaana bwetyo nkubiriza abantu okujjukira nga buli omu alina kyamukoledde okugezaako okulaba nti byentandikwa y'okubeera nti buli omu twalisaanye okuba nti tumujjukira oba waali oba taliiwo wabula ekyabasudde kyo kikutawaanya alinga ataafa era nze ndabanga aliwo kubanga akyatugasa paka olwaleero. Kubiriza buli muntu yenna gy'alina gy'ayitidde ajjukire ngo yalina kyamukwasizaako mu bulamu. Gamaze tusaanidde okujjukira Basudde na buli omu asaanidde okujjukira omuntu yenna amukutteko kutuuka waali. Kiteetedde obuzibu mu Uganda yaffe eno be bantu okwerabira baani ababayambye mu buzibu watuuka gy'atuuse natandika omulamu mu bituli ate nga ebituli byabulamu g'amazima biwaayire fitina yereeta obuzibu. So nolwekyo abantu nga Basudde atuyambye nnyo nkakasa buli omu awulira olulimi Oluganda
akyamuyamba era akyatuyambira ddala. Basudde owuliriza Basudde tekyetakisa na kugenda mu bisaakaate wadde ng'ebisaakaate gye biri kuyambako kwabo batasobola kuba nga bamanya ensi eno, naye Basudde mugeraganya na bisaakaate ebya Maama Nnabagereka okutuyigiriza ensi nga bwelina okuba nti entambula. Olina ekigambo ky'ogenze n'oyogera ali ng'ogamba naawe olaama okuva loze ku ntaana ya Amani Basudde. Ekintu ekyo kijjeko ki? Kintu ekijje kubanga amazima nyina byenkoze ku nsi. Ate nange njagala ebintu ebirungi. Ng'amazima buli kyenkola njagala okusiimibwa. Eva neewala nnyo okukola ebikyamu. Era n'omwanyo waliwo mpanjogeddeko ekikyamu ekitali ku mutima gwange. N'olwekyo ŋŋamba nange senga ndiba ngenze kuba nti ngenda. Nange njagala omuzikiro mu nnyumba. Morova nina musajja mulangira. Nva mu Ssekabaka Nakibinge Kongojje mu Busiro, n'olwekyo okuzikibwa mu nnyumba si kibi. Era ndowooza nange nkyagadde olw'ensonga kiwa respect n'otoggwawo mangu n'obeera nga nawe omanyika nti olina kikokola mu nsi muno. Obuvunaanyizibwa bukwasa n'okulaba nti akuzimbira ennyumba eyo. Obuvunaanyizibwa buno bukwasisa kuba ndi musajja muzaazi, nzadde abaana bange n'emikwano ngiina, mwenna abali wano n'emikwano gyange, mwenna temuyinza kubula muntu ayinza kikola ekisoboka kubanga ngezezaako nnyo okulaba nga nsembeza abantu n'abayise mu mikono gyange bangi bawerako abali babajjukidde kyembakubiriza kwe kujjukira ti awo omusajja ono alina kyeyatukolera bali kikola. Bwe ndiba nga sireseewo obuyambi buyinza kukikola naye nkakasa nja kubulekawo. Ndi musajja muyimbi. Era ensonga etuliko olwaleero luno tuzze mu kifo kino ku kijjukizo kya muyimbi munnaffe omuzira Amani Basudde. Wano yennyini we yagalamizibwa neesiimye okuba nga ndi ne famire ye, neesiimye nnyo mpulira nga budde bulungi ne Basudde yennyini kubanga ono maama namwandu ate omukulu we muto we wa Basudde ate olina awa mwana we. Kale nno mpulira nga nange nagamba nati sitoye kubaali mu bantu nga bano awo omusaayi gw'omuzira gwe nnenyumirizaamu nga nze siina muyimbi mulala munsi gwenyinza kwenyumirizaamu nga Basudde. Kati sooka tunyego wano ozze kukola ki? Ekindeesa wano webale nnyo omulangira Kimera ono yatonye amataala gano namutuukako ewuwe e Kasangati n'ambuulira ensonga eno nti ayagala yafuna ekirowoozo okuwaayokko talina kyayisobola kuwaayo Basudde kinene kifaanajja wabula ekitono kyagala okuwaayo ayagala amuwa aweyo amataala gabeere ngagaaka mu kifo kye. Nangamba naye talina ngeri gy'ayinza kukwasaganya bantu be okukkirizibwa okujja okuleeta amataala. Ne mugamba nze ndi muyimbi, abantu abo mbasisinkana era olunaku olwennyini natambula nengenda nesinkana maama namwandu nemubuuliramu ensonga eyo era naga talinaawo kiziyiza ayira wansonga bakyagaana nga waliwo omuntu eyewaddeyo aleeta ekintu ekirungi ekityo byebigere nolwo mama yakkiriza era byebigere bino wala ebituleese wano naye nga nze mbadde kayungirizaawo. Maama Namwandu gye baleko abakola ku TV ez'enjawulo bali agadde okumanya kumanya amanya gange nze Aisa Nakita. singa mufuna omuntu obateekamu ssente musobola okuddamu ennyimba z'omugenzi. Ensonga eyo ey'okuddamu ennyimba z'omugenzi sebo kanjiyite obusobozi. Senga tufuna obusobozi ennyimba tuli beeteefuteefu ozikola vidiyo n'okuziddamu odiyo esefu. Kati lwaki tokuba omulanga eri abantu abali eyo kuba nkimanyi bangi abaali abawagizi ba Amani Basudde nga basobola obadduukirira babafuna bate ne babasangawa. Nkuba omulanga eri abawagizi ba Amani Basudde mwonna nti twaleetaaze okuzannya ennyimba zammwe ezibanyumira naye tetulina busobozi nga twetaaga obuyambi bw'okuddamu ennyimba ezo za Amani Basudde tuzikole vidiyo.
nze Sserunjo Thomas Batenda nga ndi muganda w'omugenzi Hamani Basudde. Maama waffe omu, taata waffe omu, nali mudda ku mulundi gwa kutaano. Babazaala baana bameka? Maama yatuzaala baana 8, kitaffe n'atuzaala baana 12. Abawala 7, abalenzi 5. Naye wali muyimbi mu famire walimu abayimbi bameka? Mu famire abayimbi twali 3. Abaana b'EBYA Katenda abayimbi twali abaana 3. Hamani Basudde, Immaculate Nabiryo, Sserunjo Thomas Batenda. Kati singa abantu bavayo ne bagamba bagenda kuddamu ennyimba za muganda wo, obawa olukusa oba tokkiriza? Kintu ekyo kisinziira kubanga ennyimba ezisinga ate nange kennyini nsobola oziddamu kuba ndi musajja muyimbi abamanyi ennyimba zange buli bwe bali bangi nnyo ng'ennyimba zabanyumira kati kitegeeza okuyimba nange nsobola naye gwe tuba tukkiriziganyiza naye okubaako naye zayimba naye simwinaako buzibu. Wagenze n'otugamba nti Hamani bwe yafiira mu mmotoka wali nsooka otunyonyola olugero olwo nga ye lwali olugendo olwo we lwali. Abasinga bagamba zaali cupa za mwenge kwegamba abantu nga tabitegeera katwagala tubiwulire ku ggwe ng'eyaliwo ng'obitunyonnyola. Nze kye nalaba ndowooza obudde tulina butono njogere ku akisidenti yennyini. Kye nalaba nga tutuuse Kabaale Bugonzi mmotoka tukayita mu lulimi olukidereva tuyita kulya kataka. Mmotoka yali yakataka ku saidi yange. So ng'ekituufu ekkona yali yawe tali yali lyaho ddiyo naye ate yali yakataka ku saidi yange yakkona kitegedde ekkona lyamuzitoowerera ng'omudereva yonna osobola okuba nti oli okirabyeko fana ne tuzitoowerera. Kakati ye yazitoowe bwe yali akataka yali ku misinde mingi ne tiyatomera wabula neyetegula negwa ekigo eyevulungula neyemalira ewalako kutandikira wetwagwa. Kati bana bagamba nti gwali mwenge babijja ku ki olwokuba bajja abajja okudduukira abasanga mwine omwenge basangamu amacupa kuba ekituufu twalinayo okuleeta emabega eri emmotoka yali nnene ng'erina n'emito gino egyekiika bwe giti. Kati mwali mutuddemu abantu nga mbalire kaleeta eyibaali mabega eyo ne mukyala we Busuulwa gundi baali bangi nga gye bali banywa omwenge nga fe tuli eno mu maaso. Kati bwe basanga kirabika oli bwe yalaba eccupa naye n'abaako kyateekawo ekyo nti eccupa yali mu bigere naye nga siwaliwo muntu ako yayinza kukyogera ekyo ng'akikakasa kubanga nze emmotoka nze nagirimu. Kati yasanga egudde ate yabiraba ati. Ekino kyalina emyaka emeka ku lunaku olwo? Egundi akabenje ekaagwawo alina emyaka 25. Basudde yalimu emeka? Basudde yalimu 39. Okwawukana nasifunye enamba ate mpita etukulumye ku saidi yange. Mbebaza nnyo era nsaba Mukama abawa obuwangaazi mmwe abawe ne kyonna kye mwagala kusinga abawa obulamu era Mukama ffe situlina kyakubawa nga kubasasula okuggyako Katonda gwe mbasabira alaba byonna byemutukolera emirimu tutadde mu ssente tulaze omukwano mundabiridde mu buli ngeri mutanjuza buli kimu ne byesanta ndisobodde nga mbisaba okuggyako mumikwano gyaffe neyanza mwebale nnyo mwebalire ddala naye era Katonda yayinza okuba nebalira tusingawo anebaliremwe sennanga bayiweko emikisadde ate nze mbasabira kimu buwangaazi n'ennaku zonna eziraba abantu muno Mukama abawugule nga ne tezibatuukako mikwano gyaffe nekimutukoledde nze kyemunkoledde kyamaanyi temunkoledde siina nabwe nnyinza kukinyumya
Okola neyanziza nnyo. Neyanziza nnyo. Jjajja bakubuuza nti olina abazzukulu nga bameka? Abazzukulu alina bangi. Tabamanyi muwendo ekyamazima alina bangi. Nina abazzukulu bangi. Mama kati olina emyaka emeka? Nina emyaka 86. Wazaala abaana bameka? Abaana nazaala abalala Wangi? nali nzadde abaana ababiri bafanga bato, ababiri abafudde nga bakuze, kati abaliwo bali Tukulabye olabye ku kifaananyi ky'omuwalawo n'okaaba amaziga. Mutabani wange yageze n'atugamba nti wagamba toliddamu kukaaba okuva Basudde bwe yafa. Kivudde ku kibolaba ekifaananyi ekyo n'okaaba? mukwano gwange nnyo, yafa muntu gwe saayagala. Mwana wange bafanga saali mwetegefu gamabagite bandabiridde bandabirira naye bambirabagala. Ate ekibi bwe yali afaana yasaamusiibula bannange bankisa ng'ali bubi nnyo, ne bambuulira ku ssaawa esembayo omwana wo kati waatuuse eddagala libuzeeyo. Atuuse ku ssaawa enfa baali bakamala kumuwulira era ate ne bajja bagika nti afudde. Yafa alina emyaka emeka? Sogedde naye ekigambo kisembayo babanga abateesa nja kufa bufi nga tatulabye bwe tufa. Maama Basudde ge yasookeramu ng'avubuka, ng'omuvubuka bw'agamba nti avudde wa kitaawe ne bamuwa ku kibanja n'ajja ne yeezimbira muno. Gano amaka makulu nnyo kubanga mwe yazaalira abaana be abakulu. Alyoka ava ewadde Kampala. Kirabika muno yazaaliramu abaana nga 11 kubanga 7 yaguzaala Kampala. Kati naye wabeeranga wano naye buli omu yali gwe mwasisinkana Kampala? Gano amakasi agafumbamu mama abaana abakulu yagafumbamu naye bambi Mukama naye yamujjulula. Kati gwe amaka ge wafumbamu ge galiwo? Amaka ge nafumbamu ge gaawo naye lyeggaba. Kati swala otulage mu maka ge wafumbamu. Nafumba mu maka ga mirundi 2 nga bonna gange. Amaka gano nago gaali gange munnange ngakyali mulamu. Neggaba ku mwalo naye yalinayo amaka era nze mbeerayo. Kati gano amaka mwagamalamu bbanga ki okuva ogenda eggaba? Ogera ki? Okuva gano ge gaali amapya ku byeggaba. Wano mwamalawo bbanga ki? Wano kyatwala mwaka gumu Mukama n'amujjulula. Yamujjulula ali wano ng'ali ggaba? Yali ava ggaba mu maka g'eggaba ng'ajja eno ewa muzeeyi we okulaba ku muzeeyi obulwadde n'okubaleetera ku mmotoka. Era gano gaali mapya n'okuteekamu mayiti ye bamenya kuba nali sinatuuka. Edda natabalanga edda nattanga ensolo sibalimba baana bonge oba mugamba ninga gana amafumu gaki neweera omwenge munde kunjagala genda owe wanga akutemu eddala otakyatabalanga
banyangu yisotwenye mu ccupa njagala genda base wange aguddemu eddalu takyatabala Maama webale sema kayimba kakuba nfunira otwenge mu ccupa njagala genda base wange eyingira mu nyumba nfunira otwenge mu ndeku njagala genda base wange muterako mataala noli mumulengera omukulu sebuli alina okwaka keke wange mwana wa ssebo njagala genda nze banfunira otwenge mu ndeku njagala Maama wange wasaala bayimbi olwaleero banfunira otwenge mu ndeku njagala genda maama oyo gumulaba oyo Maama tewamanya nti olwawo olizaana musira naye olwaleero basudde ekyatukoledde kikulu funira otwenge mu ndeku njagala genda maama oyo gumulaba oyo webale kuzaala munnange mwana bagamba kuzaala ndabula bakuba kujaga ekyamazima nti tuli wano twatuuse dda ku kyalo Butenga ebubondo bwe baziika omugenzi Hamani Basudde era eyo geeti gye mulaba mukulu sebuli kwali leero ni kubali okuteeka ekitaala ye geeti yoyingiriramu ojja wano otuddiremu ng'obirya mukwano gwange ebyo bye birabo by'Abasudde maama yabifuluma aneefulira otwenge mu ccupa njagala genda ati bw'ozaala munnange ofuna emirembe ebirabo bw'okuzaala kuba kukyagaana obanyanguyiza otwenge mu ccupa njagala genda owewanga aguddemu eddalu takyatabaala mulangira kasule munnange nakukola atya kyotokoledde olwaleero kugamba ekyassanyu sebo serunjogi muto w'Abasudde yanguwa omwenge mu ndeku njagala genda kino kibitu abanga leero lwasanyu nnyo Basudde ono kyeyatukolera kyali kyatteeri njagala genda owange nakitende munnange mwanyinaze yanguwako eno naawe obeereko wano mama bwayimba jajja nayitakanya taata nasakanyamu babeweero guno omwenge guba muzaŋŋanda bona wasebo yasinga abadde balisingawo nze siina kyakubagamba anyasudde akacupa kalina Nakaaba nkuumire